Palaso ye yakuba naye ati omusajja Palaso entya gyati ya mwalien bwamulaba alondera wechi kati wali okuba wati Palaso entya gyati ya mwalien olwamulabye bwati yanonyereza wa mayinja bwe gali kai wali okuba wati oba omutya walabeko your biggest nightmare Palaso we yabadde Palaso katona duke era ali miskini avakanga mu bwati Palaso yandiduse kati olondera kya mayinja nawe kati amayinja wabadde olonda gachi omalero tugaiti bino bya banene kati abanene bakwata mayinja naye kisajja kyakubyeje ali miskini yakulaze nti ebyo kati si byalimu era nakola ki so ekyo kyabadde kyamaanyi alien maturity Tamale Mirundi Junior obuzibu Junior sobola kwesigulirako Junior sobola kwesigulirako ekirala Junior tosobola mu consideringanga mukwano gu okujjako ng'olina sente nnyingi nnyo ng'omusingako oyinza omubalirako nti ayinza okukolera ekintu ekyo naye kwadde ng'oli mugagga weekanga akuyisizaamu eggaali ne yeetonda nkya ekyokwetonda ye amanyi yes ekyokwetonda teri yasinga Tamale Mirundi Junior kwetonda yakola ensobi n'amanyambu eno ensobi kenjikoze era ekiro saawa 4 ku live enkya kumakya ngenda keera kwetonda ku saawa 2 naye n'akeera ne yeetonda ate n'okukyuka actually naina beera Tamale Mirundi Junior kamiliyoni linnya lya kamiliyoni limusaanira okukyuka tewayitawo sa kugambe Palaso we yalumbo wa alien skin yasabulira wa alien skin okufaako obufi paka bamusinga ne bamugamba naye wayo faaki na alien skin oba okyekyaberawo twagenda okulaba video yaddako maama nga wana alien skin bitate ng'akyukidde Palaso paka kati enkolagana ye ne alien skin ekyali ya tabbu alabira ddala nga Palaso buli kyakola avuya obutambi bukambukutereko osobola okuwerabirako olabe n'engeri gye yayisizza mu Deno owa Lugambo Nations kubeera nga ne bannange entalo ziri ku nsi kuno entalo ziri mu TikTok entalo ziri ku live entalo ziri ku bantu boyinza okuyita ba prominent oba na social media handles ezitambula kubanga gwe kola bukozi linnya entalo zigenda kwereeta zokka togenda zaaniriza nedda gwe fuuka bufuusi celeb entalo zonga zijjirako soko owulirize binaati gye yayulisizza kyabadde kyamaanyi ekyo so kati Palaso omunene w'amayinja nakati Palaso amayinja sigati gabadde wabadde ogenda kwezi naye zo kukuba omuntu nakufuukira ekizibu ekisajja kyo kyalaze maturity kubanga eyakuba ate yasinga okutya Palaso ye yakuba naye amutya Palaso ati alien no naye wini wabbanzibe Palaso kebintu by'amayinja ebyo atugaa bino byabanene mukono ku mukono naye so alien skin ekyo kyo kyabadde kyamaanyi okulaba nti nakye nalabye Palaso n'alien skin tebalina buzibu nenduza bana bavubuka ababaliraanyi kabadde abavubuka wabateekawo embeera yitawo bolu yirumu so byabadde byebyo so ndoza justice yafuniddwa alien skin ndoza yafunye justice for the very first time wakoze ekikolwa ekirungi n'obuuza ku Palaso kwa Palaso yabadde alowooza nti ozze kulwana naye ate wamulaze nti ate gwe ebintu ate byolimu birala nnyo so alien skin nkwebaza era kano mukasalemu mukamompeere ekikolwa kye yakoze ekyokubuuza ku Palaso kyabadde ekikolwa ky'amaanyi n'amulaga nti bulaza ate awo si kyaliwo kati ng'ate Palaso atidde akutte amayinja nange obuto buluma Palaso obuto bwe bukusombowa kati wade omanyi nti omusajja azze kukuba kalinyanga ekiku kano kadde n'official nakasanga luli ewandegeya nga kawunya n'akamwa akadde n'okoolaba katambulanga ke baalomberamu ebitambo katambula keyogeza kokka nenakalabye mbu nako kategese ekivvulu kamasiikini ako kakisiraani ako tekayina nandaga muntu eriko eri expired endaga muntu gye kayina yaggwako nadda mbu nako kategese ekivvulu mbu tujje
mukwasa obusungu, mukwasa obusungu. Nuka uno afachi nensi. Tikitoka toyina nazisasula nyumba gyosulamu. Okyalya mwogo w'ebinzaali, okyanaabira mu peyiro. Konsati ojagazaaki.